Yabbiko tukutandika abami n'abakyala tubaniriza ku bukedde amanya yenze Nampijja Lydia programu yaffe ye yaleero gwe tukuleetedde nawe ojja kutuula wansi weebuuze yaani tuleese mukyala tukyusizaamu bulijjo bukomentinga omwana yabaaki n'abasajja leero nnyina mukyala naye mukwano simanyi oba eyaleero n'agikola ewedde yali enzise naye eno munsaasire ono gwe nnyina bwe mugamba obulungi nze mbeera sobola munnyonnyola gwe kumutegeera munnakatemba yakolako ku TV no oba bamugoba oba yeegoba bingi bye tugenda okuba nga tumanya tusaba tweyanjulireko kibebi bulijjo nkyaza basajja bulijjo nkya weetega ontandikiddewo ofaaki oli otya ndi bulungi sirina tabbo mu nsi muno nze nsinga okuba n'emirembe olabika bulungi shia nensinga gwe nze neerabiza nadde neseeyiwaako yadde nkokoto naye kati era nze nyina okwezibikira kubanga gwe wetunuulye naawe ontunuulire sirinaako yadde kammeeka naye oli kikazi kirungi twala eri olina n'amafiga galiwa oyise wali abaana bonna ne bagamba bannange ekyana kino lwaki tobagambye nti naguze kagule akabina akali tekabigula kano kenyenya supply ambumanyi weyanjulira abatulaba naye gamanya Shamim Mayanja President 2026 akabonero kooti ewa mu Uganda wanji nnyabo Uganda ngenda kwesimbawo kuba president wa Uganda nze mukyala nze kagenda sooka okuwangula akalulu kano nga sirwanye na muntu yenna nga tebanzibye nga nange sibabbye kwegamba nga emirembe mingi nze Munakatemba omukyala akyasinze okuzanya mu Uganda yonna oba nawe oyagala kufuuka oli atugamba nti yasinga amagulu amalungi ani wali yakyogera akiwulira nti yasinga ate lwaki oba omuwakanya oli akugambye nti nze nsinga ate gwe n'omuwakanya naye kaakati ogambye gwe asinga okuzanya nze nsinga era bwe nnenya ku stage tewali mulala akkirizibwa balinda mukko olwo ki ekibaleetera okubanga balinda mukko mumanya nammwe ne mumanya nti munnaffe n'atusinga wangi ne mumanya nti queen of the stage agigenzeko abantu basiiwuka nga sho zituuse ebivulu byabwe nga biyingidde maama okozesezzaaki okutuuka awo munnange kisa kya mukama nze golaba sirikyalya naye onyirira nywa milkshake naye onoosoboka nywa milkshake nina stress mpitirivu ziriwa nina stress z'ebintu bino wammanga eza okugaba tiketi okunyirira okulya badde nkugambye sikyalya obadde okiŋŋambye ngamba omuntu atali afaanananga gwe sikyalya obeerawo otya mbeerawo kukunywa kwokka nywa bunywi naye sho ogiwulidde sho nali ngikozeeko si gwe gusoose lwakuba nti kati ate eno entegeka gye ngitegeseemu y'amaanyi nenne it is a big show tebangawo wano e Kampala yakika kya waggulu nnyo tebangawo abakatemba abayawukana abaaki bonna tubasuubira obbasangako bonna bagenda kubaawo ate oba tewali muntu yali ategese theatre drama muzannyo nga ogenda kuba mu theatre n'agutegeka ng'entegeka gye ngutegese kino tekibangawo mu Uganda ogutaddemu birungo bye balina okujja balabe nga 10 bingi nnyo ntaddemu ebirowoozo bingi nnyo kwegamba ng'omukyala yenna omuyiiya ow'ekitalo mbikoze nga byanja omanyi nze njagala nnyo ebintu by'enjawulo njagala nnyo buli kyenkola ne kisigala nga kyogerwako nze bwentyo ze nkola zange naye amanya g'amatuufu gwani Shamim Mayanja neddira mutima omuyanja yeffe abavubira kabaka ebyennyanja bye bagenda okulya ffe tulina n'eddamula naye omanya otambula ng'omuganda si nnyo mpabamu awo naye nga bwe mmanyiko mbumanyi ki ekikuleetera okuwabanga mu abavubira kabaka ebyennyanja anti nze ndi mu half caste siri muganda siri muganda lindako tokeera oli muki ndi mu half caste ki ekikuleetedde era nontunuulira bw'otyo ndaba nti ndi mu half caste ewa wenkutunuulira wendabira nti gonaba ndi wa bulijjo nze mbadde mmanyi oli wa bulijjo ndi mu half caste musaayi mutabule ndimu olukyotala mama wange yava e Somalia taatawo n'avaawo taata wange waawano kati kyekikinfuula omu half caste naye neera omukyotala afaanana ng'omuganda waawano ayina engeri gy'akusobera anti kati wano e Uganda
muina embeera zammwe kati nze nayagala nnyo Abaganda engeri gye kinti taata Muganda ane mbaagala nnyo ne mbafaanana nnyo naye era ondaba nga ndimu nduli olwabali bali siri waawano mama wange aveeyo waggulu mu Somalia naye wali ogenzeeyoko Somalia mama wange wano Masaka ngambye ava Somalia eri ku bujjajja naye ye wano we Masaka wano taata waabwe yali agulawo Masaka yajja n'asenga Masaka bwe yava Somalia. Shamim wakoma mu kyakumeka si mu kyakumeka nasomera ddala mpaka mu institution sinaddayo kusoma ndala kuba obwongo tebukyakwata bukwasi naye nga nsuubira okuddayo kusoma ki era mawulire njagala kuddayo kusoma ku mawulire awo nyongeremuuko ne mu MDD. Ebintu bya Katemba bino wabitandika nabitandika ntya nazaalibwa n'ekitone ekitone kinazaalibwa nakyo kya mawulire bino bya Katemba nagwamu bigwe lwakuba nti nga omanyi abantu abali blessed nabigwamu ate be nasangamu nembibasinga nze wentyo buli wenteeka ekigere ndekawo maaka gwani yagamba nti maaka ogirekawo ate nze ninda muŋŋambe nze ndaba ekintu kyekola obulungi nemanya nkikola bulungi era neneewaana nze nesiima mangu abantu mutusiima tufudde kati ebisikyabirina wali okozeeko n'otuula mu ntebe yo n'ogamba owaashi eno sitole nagikola mu mawulire nakola ku sitole ya Zali nga ndi ku B24 wange ye wavaayo otya ku B24 navaayo nze nina ekintu ekinga nti wano oluddewo novaawo vaawo buve wakagenda ku TV nga oba ziri nnya waliwo ne zenkoledde wikisi 2 waliwo zenkoledde omwezi tokyazibala otambula butambuzi naye Mukama nja kunteekako ekisa nina we nja okugumira ogenda gumirawa waliwo TV egenda okujja nga BBC wange nja kugumira awo kati kyekikujja ku ezo TV wuyo twakulirako simanya ku CCTV simanya byakoze bitya baziyita byakoze bitya zimanyikiddwa yemanyikiddwa ekyo kikubeere ngene mujyoga mazima eyo ya big brand kugambye tewali nnyo kinzijjayo omanyi kati dulinga nakatandika amawulire nga nkola kufuna linnya kati erinnya nendifuna kati nkola kufuna kasente n'erinnya still ndikuume naye kati ate bw'otampa kasente ako nze nina abantu ab'okulabirira bangi nina ebizibu okitegedde Shamim oli maama ndi maama nina abaana sibala mu musajja omu oba mu basajja ab'enjawulo mu musajja omu kati obeera munoonyereza ebitabakwatako wangi onoonya kati okunteekako ekyobwenzi nedda ekyobwenzi si kyenjogedde musajja omu obeera otya nga abaana bammwe tobamanyi abaana anti nina abaana bangi ewange ababo n'abatali babo bonna okuŋŋaanyizaawo okuŋŋaanya nze njagala nnyo abaana kirimu nze njagala nnyo abaana ate kyanjagala nnyo okuba n'abantu ewange saawa kubeerawo nzekka wakulirawa nakula ne mama wange sinjula nakuzibwa sinjula mother nakula ne single mother nze mama wange nga tubeeraawo tusiika muwoga we namuŋŋona ku bbawala kataawo ffe bakaawo kaddakaawo bano bawumalu beesudiyawo bawumalu bakagende namuŋŋona nze nkulidde namuŋŋona kuva nga ndi muto mama wange yasooka mu hoteeri awe namuŋŋona nga amanyikiddwa afumbira abo abaana balinawawo ekyuma kyakasooli ng'afumbira abo abaana bonna emmere n'avaawo n'atandika okusiika paani muwogo nga ffe nze namuŋŋona tukawo n'oyogera oyo omumalunyizo tukamu namuŋŋona n'ayogera aba talina kyasobola kwogera tayina buli kanyomera kali namuŋŋona nkamanyi mulimu ki gwe wasinga okukola kati gwotasobola kwerabira yadde wafuuka sereba bulooka wanje twakuba bulooka nga maama mukambwe ennyo twakuba bulooka nga maama mukambwe ennyo jemu Katemba tunyumye ebintu ebituufu nkubuulira mazima nze nakuba bulooka naye nga maama mukambwe nnyo nga akugamba ogenda panga bulooka 10 n'ozipanga n'akuwa akawunga nga basiikiddeko ennyaanya naye nga butto yanoze kabuto kanoganga nti yali abitunda naye nina ekintu kyesitagenda kwerabira mu bulamu bwange Lidia maama muganda wange omulenzi omukulu bulaza wange omukulu bulaza yagenda nandeetera okutunda swiiti wanje bulaza nansiba ekibokisi ekyo ekya swiiti omanye edda nga bakikusiba mu kiwato ngeri gy'otambula oyimba Ken Africa 10 mukatale awo kombuulo awo mukatale kombuulo awo akeekasubi ako tambula nyimba 10 Ken Africa kati mubaamu ab'empooza
Obamanya ab'Empoza? Bamanya abano n'akasimba. Abo. Empoza nga nusu ebyebi. Bitano. N'akayingira bulijjo ntundira wali ku kkubo. Omanyi ffe twali tusula ku kkubo awo Namuŋŋoona. Tuyinyingira akatale ab'Empoza basaba bitano sinnatundayo. Ab'Empoza tebatandise okungoba nali namukwano gwange gwendi naye bamuyita Jona. Ab'Empoza tebangobye. Ngolo bagobera kyali. Baagala ssente wewe toziyina fuluma akatale. Nagwe box ya sweet n'engwira bweti. Obusweet bwonna obwaliko bwonna ne buyiika ne busansala geeri. Naye muninde mukola. Mukama Katonda gy'ompisiza tonzizanga. Ekyo baanwana nnyo n'omutwanzizaayo. Ekyantuukako nali sikirabangako ekibokisi kya neefulya bwekiti nga ndi businze mumpi. Nekineefulya bwekiti nga ndi katono nnyo nekinsaanikira bwekiti Empoza nampitako. Naye mukazi munnange. Yampitako ne nnyimuka buyimusi. Nga tandaba ate nga kibokisi kyembisi. Kyali kinsinga obunene. Ffe tubonyeebonye mmwe tukoze emirimu. Wangi nnyabo. Ya Rabbi. Kati olwosi tukolondalondawo sweet. Ate namulonda nga abantu katale komubuula kasubi nga kajjuza nga balinnya ono tofi. Nga yafuusedde ettaka. Tebakulinnya. Tebanninya nti nze kyali kingizeeko bwekinga kati nga ne mukwano gwange agiragira bw'ati era bwe nayimukawo yaŋaabuga Shamim tudde eka. Tuddayo nga nkaaba nkimanyi omuggo gugenda okunyooka. Nengamba bannange nengamba maama ekyobuntu kiri nti ye sweet mutundire wano ku kkubo. Kati oli akatale kaganye. Yali mu ssente nga mmeka? Yali ndowooza amalawo 15,000. N'ozitta bw'otyo? N'enzitta ssente z'omusajja bw'entyo. Teyanyiiga? Yanyiiga ate nga mukambwe. Yatabuka. Nantabukira awo nanzijawo nantuuka mu dduuka. Nakola edduuka awo Makerere mu Kikoni. Nakati likyaliwo. Nga talina firiigi. Kati ng'otunda otyo omutali. Nga soda amuleeta n'amuteeka awo mu masa. Kati ng'agenda n'akima ice omanyi bamukimanga mu ndeeba. N'akima ice n'amuteeka mu bucket. Kati ng'obeera otabula soda mu ice. Engalo zonna ne zeefunya ne zinnyogoga nga tokyalina ky'oyinza kukwata. Maama ng'oyise wala. Zeebise wala muganda. Zembeera gyembise setaaga muntu kumumanyira. Baba kumanyira n'otuula ku. Ne ngamba ono tamanyi gy'ayagala kunziza. Kyova abantu batta abantu n'agala kugonzizaawo. Obusungu nga bungi. Gwe nze nkoze emirimu gwe. Nze nkoze emirimu mingi. Gyenyinza butakugamba nze. Nkoze emirimu mingi nnyo. Mu mirimu emingi egyo ki ekyakuleetera okuba strong paka kati? Kuba nakuzibwa omukazi ng'ali strong. Maama waffe nga tapowa ate nga tasaba. Wanje? Nti ngulira. We muba temulina kyakulya mubeerawo. Mpaka bwakiyiya n'akireeta. Naye ekyo kikyaliyo e Kampala. Abakazi abapambanyi gye bali bakyaliyo abapambanyi nga bamaama baffe. Kati nga nze ndi mukazi mupambanyi nnyo nze. Toyina ky'oyinza kuŋŋamba, toyina naky'oyinza kunjogerako nze ne kimmalamu amani. Wabula nnina kimu nti we ndaba omuntu atantwala mu maaso ng'ebintu bye tebitambula nga muvaako nsonga mbeere. Wanje? Nze nsonga mbeere. Muzannyo ki ogwakubyako kibooko ng'oggyeko ogwa sweet nti oluusi bakutumye olese emmere ku kyoto olese oba ekintu kyonna ne bagamba genda oba oleete ku mazzi oba okole ki? Wavugako ku ggogolo? Twavuga ggogolo naye nga tumuvugira ku luzzi. Naye maama affe yali akuba we ya necessary. Naye era naffe twali tumumanyi nti muzibu nga toyinza kutuma kintu n'olwayo. Ati si abatuma amazzi emusooka ne mumuleetera agagiga n'akozesa awo ne bwe mulwayo. Ne muddayo ne muvuga ggogolo. Toyulikangako ku lugoye n'oddayo ewaka nga kibooko eri awo ekukuumi. Ebyo saabikolako. Nze maama wange kyenzijukirako yantwalako ku poliisi. Ku myaka emeka? Oba nali mu senior 3. Naye Shamim kuva dde olabika ng'eddalu likuyitaba. Teri alina ddalu. Ng'olwoki ekikutwazisa ku poliisi? Coupling. Wanje kwegyo emyaka. Senior 3 kale ga bw'omanyi nti ebintu ebyo bya coupling. Senior 3 omwana aba akuzeekuzeemu awo adoloso nsaawo ng'etandise. Naye teyanninda kumwemamaalizaako yantwalirawo ku poliisi. Ne bakusabula? N'abagamba bankube. Abapoliisi bamubuuza omwana ali mu kirasi senior 3 ne bamugamba leka tumubuulirire. Ne bambuulirira ng'ali awo antudde antunuulidde. Ng'akulinze? Ne bamala okumbulira ne bamugamba kati maama omwana ogenda mukwata omuzza eka agenda kusoma atusuubizza. N'agamba kale we twatuuka eka n'ayita mukulu wange. Namugamba munajja mumututte poliisi tenyambye poliisi tekubye mwana. Wanje? Nsaba ogenda oleeta emiggo gyaffe.
ne bakolako yankuba nenzimba zimba nze nabwe ntemigo nagenda nabanga awona okuzimba zimba mchoka ngo mwala ayina nzomu nenga tayagala kumanya. Oli mwana wa kumeka mu baana ba mama ne taata wo? Ndi mwana wa musanvu. Muli bameka? Twali 8 abatano mmye ne tusigalawo basatu kati nsigalawo muwala omu n'abalenzi 2. Gwe senga? Nze senga w'abaana baabwe. Wasigala omu bwoti? Naye eddalu ly'olina balisobola? Mbanjagala nnyo era bw'onkwatako wabali sisobya. Sisobya mu baganda bange aba sisobya mama wange sisobya mwabo. Naye kati olunaku lwo olwasooka ozannya katemba wawulira otya muli? Nawulira essanyu nga sikisuubira nti nyinza okikuba naye sebo bwe nalinya ku stage wenti baba sinagireka ekkiriza egamba ya. Naye nga mama ye yali akimanyi nti oba jasi yeekanga oli ku TV ng'owange bwe yeekanga nga ndi ku TV? Ebya TV byo yabyekanga naye ebya stage nabimugamba naye nga yatayagalira ddala bimanya. Teyagala nakubiraba wangi wakukaka okuleeta eyo mu theatre. Naye nga anajja mama ajja kujja kati yakajja mu bintu byange kati gwena kwa mulundi gwakubiri ndowooza. Naye ayina eddalu nga gwe mama wange abamumanyi mukyala muwombeefu nnyo ayagala nnyo abantu ebigambo bye bitono era abantu bonna beewunya okuba nga ye mama wange. Eddalu walijjawo liyitirivu liti? Sirina ddalu wabula ndi muntu mutegeevu. Entegeera yange yawukana ku y'abantu abalala. Social media bagenda ne bavuma abantu mulaba obumpi bali bakuvumyeko ekintu ekikuluma. Obumpi? Obumpi bo babunvumye. N'okoowa? Kati tebakyalina kye baŋŋamba. Tebayinayo nange wawo wenneeraba kanyini ne ŋŋamba ekituufu ndi mumpi. Kati waliwo abantu nga bakugamba mazima kati omuntu ze linajja naŋŋamba tolina kabina kati mbwaba ŋŋambye eki wangi nga naawe okimanyi. Nange wawo wenneeraba ne nnyambala olugoye ekituufu ne kabula n'okkirira n'oyiika n'osaasira bba abagenda okukulaba. Ogamba ekituufu weba nga nti sirina kabina tewali problem aba ayogera mazima. Omuntu kale aba akugamba waliwo kale bakuba batugamba amazima naye ne bagatugamba bubi. Naye galuma. Tegalina we galumira just teba toyagala kukugambako. Kati omuntu just nti aŋŋambye bubi nti mu bantu naye naawe tonyumye kabina kaliwa kati ekyo kale kiyinza olumamu. Kikulumamuko. Naye kale nze bw'ojja no nga Shamim ekituufu akagoye ako koyambala nnyo rawundi. Omuwuliriza mangu. Bubodeaga buno. Buleke. Naye nze ne bw'oba tonnaŋŋamba nzonna tunya mu mmira ne mmanya ne nga wano ndi mukubo. Bodeaga zino si zaffe. Naye bwe tunaaba twagazamba tukole tutya? Twambala akabina. TV z'obadde okolera ki ekibadde kikujjayo? Musaala. Nga tebasasula? Content wo ye yali omubi lwaki baali tebakola? Content wange mulungi nnyo. Nze mbeera ku TV yo n'otafuna. Omuntu yenna aba nnina ku TV aba alina ekyamagero. Nze sisobola kubeera ku TV yo nesigala kyekimu. I'm blessed. Ndi naawe anti. Sisobola beera ku TV yo nesigala TV yo nengisanga nga ebeera yakona nenjiteekayo waggulu. Kati ki ekibaleetera okuba nga tebakusasula ate ng'obakolera? Bayina aba TV bonna balina ogomuze. Kale kimbe kijja nti abeera musasuzi naye ekimbe kiri kiyinza okujja ate abamu abataganye kusasula bambi ate waliwo aba TV boolaba enasasula sigineti abakozi bangi balinga 2 ate aba ne bategera nti TV empyaze wano. Kati omusajja asaasaanya millions nga 10 mu bakozi bokka ayinayo eza sigineti ayinayo simanya zino eza decoders ayinayo bambi n'atuuka n'alemererwa naye nga bataganye kubasasula ne mumulaba nti agenda ggwa kati ate sirinda kugwa naawe ngaawo ogwa bibyo baleme kwekwasa naye Shamimu ate makinga sure nti ku TV yo emba kwendi kyenkolerawo kyekisinga nti omulala ne bwanajjo kituulamu akijja kumulemerera saagala muntu atuula mu kifo kyange saagala kuleka waaze eyo bwembaawa kukola obotebuube bulogo nze siroga ate nze siriimu bintu bya shirikishirika ebyo wabula nze nkukakasa nti omulimu gwange bwemba ngukola to my best wemba nasaze okukukolera nkukolera seekozaakozaamu bwe nyimirira ku mpewo mba nyimiridde nkola nenkolera ddala
kati gwe bw'oba onaatera okuggwa ebya TV byo nti simanyi abanaatera okujja ku mpewo simanyi TV egenderera awo ngamba awo sigwa naawe eyo tekiniki yani saagala nnyo ggwa n'abantu nze anti bw'ogwa erinnya lyange lyononeka lumu n'eriryo nze erinnya ndikoleredde nga bwe nkuga envudde wala nti gundi yali akola ku gundi yagwa nti yagwa ne mukama we abagamba bano webavaayo wa TV n'egwa mu bufunze sirinda ggwa naawe kabeere muntu kine bw'oba mukwano gwange nenda ng'ogenderera oggwa ebbanga ly'omaze mu midiya kusoomozebwa ki kw'osinza okusanga nze nga Shamim wentuuka mu kifo buli omu aliwo olina okummanya wanje nti otuuse nti bwendi mu kifo ekyo nti nkola nammwe ombuuzizza tombuuzizza nkubuusa bw'otanziramu ne nkubuuza maama nkubuuza kitonzizeemu segedde nenzija bosi nze mufuula nnyo free ebyo abaana bye batya okukonkona amaofiisi g'ababosi nkukonkona nga mukama wange ogamba otya nkwagala n'obulamu bwange bwonna munnange yenze wo ogenda okuvaawo nga yakutegeera nkugambye nze ekifo nemba mulimu abakozi 2 buli mukozi ali awo alina okummanya n'omupya yazze jjo era mubuuzo wange ngambadde sikumanyi wano wakajja oli mupya okola program ki nagamba nze nkola ey'okumusanga omanyi nzijukidde olunaku lwe nakusanga ku climax n'oliho kompita Shamim nno nawe n'oliho ngamba isaawe akabina atwadde tetulina muwala wa akabina kanene jangwe sireka kwegamba nze ndi free nnyo n'abantu kati nze kizibu nnyo okusanga obuzibu mu mawulire okitegeera nti mawulire ne gwe simanyi nze kasaba nga oyo munnamawe nga nzija nga taata yenze Shamim ye gwaliwa munnange olulala toyinza kumpitako abayina okubuuza nze sirina bias ku bantu era omuntu abampala n'abalina bizibu bye tomanyi bintu byakwegulumiza simanyi bintu byakwegulumiza simanyi bintu byakuwalana muntu mumusange enkole bwendi nakukyawa nenkukyawa newatunudde sibimanyi ebyo mama wange si bye yankoliza era nkubuuza ne bwoba ompala negamba oli otya gyendi anti abantu nga yakutamu abo mubuuza munnange oli otana nenkubuuza ate lwaki osirise nga nkubuuzizza nja kubuuza ebintu byonna tubyogedde sho tulaba etuuse naye oyina munno gwe wakolanga naye mu mboozi z'amalwa nanfuka mwali muno mu Uganda wali balina nesho nga 25 era akyazanyira muyo tajenyigiddemu nnyo eriwa eyange ajenyigiddemu lwakuba temumulaba kati abasinga temulina nnamba ye naye nga ku status ye abeera ateekayo tayinza butansapotinga kubanga naye bwakola ekintu siyinza butamusapootinga nze nga bwe nkugambye nti nze omuntu ampala n'abalina bizibu birala naye mwali ba mukwano nnyo nga kati tukyali lwakubanga bw'omanyi nti abantu bakula okitegedde katula nti okola newumalu tubeera n'obuvunaanyizibwa buli omu bwanjawulo okola newumalu ate kati mulimu byenkola byatakola kati nze mbeera mu bivulu nensaasaanira mu bivulu nembeera noono nembeera n'oli nensaasaanira mu bivulu buli kyevulu nkisaasaaniramu ola ndagenze mu binyanyanyanya mukama ontuusizza wala nnyo ate nga ne mu ggwanga mujja ogenda nayo ngenda ate nga neshoye era kanange kwegatabisobola bambi ye ajati nnyo nedda ye ayina ebintu ebiri corporate byakola kati nange nina ebyange byenkola kati twesanga nga buli omu ayina waali ne bwe muba muliddiwo nga yababiri buli omu abeera ayina kyayagala tetusobola kukwataganya ndowooza ayina missoni ye nina missoni yange buli omu ayina wayagala okweraba kati bwe tuba nga tulina ekitugatta kye tulina okukolera twesa tujja ne tukikola buli omu naddayo n'akola ebibi naye nga tukolagana bulungi nnyo ddala bino nga biwedde kyegenda kuggwa kikyogenda okuzaako kyegenda kuggwa ng'ewedde kati tugamba nti kati buno obudde tuli mujjukubira kalange bwene gwe kikyogenda okuzaako ekisookera ddala ngenda kusooka nfunemu ka breeze yange omuntu akoze sente ye omulamu osoboka njagala kulisooka ndye ku sente yange onontwalira kameeme nja kutwala mwena ngenda batwala bannamawulire sina buzibu buli omu afune olupapula bulugenda kubaawo ojja n'owandiika kitegeera kati ekisuufu ngenda kusooka mpomolemu nina projects zange nnyingi ze nina okusooka nziremu shooting kuba kati zaawummulamu ze nkola kitonsa Serinya Kalamatendo Olukereme ki tukole oluvannyuma tutandike campaign za 2026 tunoonya mikono singa tewali munnamawulire era nga
toli muzannyo wa katemba wandibadde okola mulimu ki nze bannange ono omwana nze nali nina kuba mubwengula ng'okolayo ki gwatali muvuzi navigator wanje bwe bamuyita nze simanyi era kitereezi ya navigator neerabanga nnyo mu bbanga awo ng'oliwa nga ndagirira bapilot dda wano dda wali awo toyitawo nali nina kuba navigator ekirooto kyo nga kyali kinene naye nga anti nga bwe ngenze siri muntu wa bulijjo ebintu byange byonna biba bya future naye olinayo essuubi nti oli kituuka nakikoze juzi wano navigatinze kata airways siri wa bulijjo mbeera mbisoma ebyo ku YouTube obisoma oba wakikoze nakikoze Shamim and what I'm saying navigatinze kuba mbadde nga mbisoma kan navigate ennyonyi netambula bulungi nnyo netuuka ne landing siri wa bulijjo nempulyange ekirooto kyange nkikoze nze n'ebintu bingi byenkola abantu bye batansuubira mu kukola naye ekyo kyo nga tubadde tetukimanyi ekya navigation kuba kitulumiza nnyo omutima okuva lwotugambye nti ate nekkata lidiyo obuzibu bwe tokkiriza naye ntandise okukikkiriza ng'ekyo ngambye nti wabadde kkata n'okikola olwo ababaddemu babadde bakola mulimu ki mu nnyonyi ate tubeera eri nga twegaliddeyo tulina akajje kaffe akatwawula ku ba bulijjo ku banaku mubaleka eri tubaleka eno bano abali eno abali mu kulya obukeeke n'obujuyisa obwo obutawera era nendeeta ekiteeso nti batuwenga ku byokulya mu nnyonyi ebitukkusa babawa bitono obwo oba okuyumunguza mukamwa nga abayumunguza naye kakagiyise ekitufu nze teri kintu kinyiiza mu nnyonyi ng'ekyo kyova njagala kugula nnyonyi yange wano egenda kuba yanjawulo nnyo wano kireke nkututte nnyo ontutte nnyo engeri gy'ovugamu tuli kwayo wawulira nkutwala nnyo naawe ogamba sibamuuko dulemba tewandikikoze ekyo awange siyiza kulimba nnyo bwenti alekana bukkiriza olunaku lwe wasooka okulinnya ennyonyi maalo ki ge wakola tewali yadde nze sinagali siri wa bulijjo it was normal leka nkuggyeko akantu tekakulumira wano yadde toli wa bulijjo it was normal gwe ojja kunnumya egundi linda mulina banna ekiwuka kindi bubi kiki eno naye banna gwe mwala gwe olina amalala ekyo ekiwuka kirumira ebyadda ekyo ekiwuka kyannuma munda mu lugoye teweeyambula ate nze nnumwanga ndi awo mbijjako nenjjamu ekiwuka vvamu ebyo gwe ebyomuzanyo kiwuka kikuluma n'ozimba mu bufunze weeyambula amangu ago nze sirumwanga ndi awo Shamim saakola maalo gonna ku nnyonyi it was a normal situation to me I went straight to the immigration ntekayo buli kimu straight ate ab'ennyonyi banjaganye oba bandabirawo nga ndi navigator wawula anko anti andikirese ne tulindamu but it was normal to me kati baakulaba batya amangu ago balaba omuntu ategeera n'atategeera kati abatalina kakebera bakebeza kintu no they look at you and they said ayinamu sense ya engeri yange kyenyingira nje ninya amadala g'ennyonyi ndala si ya bulijjo ya sirinda kujja n'omuwala atunyonyole nawe seat belt sibirawo seat belt sirinda bawala kujja kutunyonyola nti ate musibe seat belt omanyi mulimu abantu abalina emputu azinga tebabimanyiira ali awo abamenya abutawaanya abantu omusibe alinda bagumusibe ya to me it was okay sirina fiya yonna gye nafunamu saafunamu amnesia wekibeera munnaye tugenda oli wa luzungu lwo saafunamu amnesia ng'eyimuka sirina kye nafuna biki ebisinga okukusanyusa nga tufundikira njagala kuta ogende ku mulimu gwo osanze okola ndi mu rehearsals za Kasameme nze bisinga nno okunsanyusa kubeera n'abaana njagala nnyo abaana abato yes abaana abato njagala nnyo okukola charity bwe mbeera nga ndi mu charity nga nyamba abantu binyumira nnyo njagala nnyo mama wange biki ebisinga okunyiiza esinga okunyiiza muntu alimba n'omuntu atalina communication sifunangayo omuntu gwenzijako interview naŋŋamba nti okumulimba kumusanyusa abantu balimba nnyo ate abantu tebali real nze njagala Lydia bwe batonjagala ojjo nga Shamim sikwagala kubanga oyasama nnyo oshegedde oleme kunkwenyakwenya omanyi abantu ba yes bwobeeranga n'emikwano nga gya yes buli kyokola yes
owaayi kulima ekyamutuuseeko ng'omuntu okumuswaza n'okumulabisa kutyo obadde okyatugamba abasajja baafuna sajja tebalina mmizi munnaye ennaku zino omusajja ow'omumwa omuweweevu basimutegeera omusajja kale gwe sirika mukuba abakazi tunyiiza ekyo abakazi bwe tunyiiga ffe reactions zaffe endala ku z'abasajja abakazi tunyiiga bubi abakazi bwe tunyiiga kizibu twezza tumaze kukola nsobi negwe omusajja toswaza mama abaana bo kale yandirese ye akatiibwa akako okuba nti ono mama abaana ne priva yanditegedde ensobi ye afterwards naye bakisusizzaamu saakyagadde ne beerangira ennyonyi nga gwe baagikulangidde annaake naye omusajja akulangidde ennyonyi mufaaki ani nawulidde akuli bubi talina kyaŋŋamba naawe nze nga bwe ndage siri wa bulijjo so buli muntu asobola okunjogerako kubanga balabira dda nga siri mukyala wa bulijjo wano mu ggwanga Uganda balina okwenyigiriza kuba nze abantu be bangeraageranyako bantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga nga baani bantu b'amaanyi nnyo mu nsi eno nga baani bangeraageranya ku bantu ate nga nabo ndaba nga mbasingira ddala wanje nnyabo nga baani abo bwe bali wano mu ggwanga abakyala ab'amaanyi naye nga ndaba nabo nze tebali nze ndi w'amaanyi nnyo naawe siri wa bulijjo nze siri wa bulijjo nze era omuntu bw'aba nnina oba onina gold naye omusajja yakukakkanya atya okuwasa n'okukkirizisa nina omukwano gunjiikako nga nkuba guliwa Shamimu guliwa kale ate yandibadde teyagenda dda yaguma musajja watnaye alaka yatomera ebiyaye teri musajja aguma omusajja agumira wafunira mirembe omukwano gukuyiikako nga nkuba gutonya bwe gutomanye n'enkuba yamuzira ne lwaki tosiibula n'enkwesonyi kubanga ndaba sipiidi nina omukwano gunyiikako nga nkuba wagulaba otya oba yeyegumiza nguwulira muli nga gutokota nga gutambula gutokota nga mazigo kyagali kusiga kapatapapa nze bw'oba nnina oba olina bufe abakubufe sikyayiika kizibu nnyo nze okuba n'omuntu nankyawa nze nkukyawa kuba nze kennyini bufe olina golodi mu nnyumba diamond platinum ate ng'ogikyawa sikatono ositulira ddala bbawa zari diamond platinum kuba ogambye olina diamond byonna biri mu muntu omu kati gwe olina ebyobugagga byonna ewaka oba ozunga ki akulina tewaba gwenza nnina nnyo yanfuna nnyo yanfuna nnyo ayina theatre ekatabonabona kusasula theatre olina interview emu gyewakola n'ogaa toyagala bintu bya mirembe okuba abaana engolo basuno nze saagalya ddala mirembe era wendaba omuntu ng'ajjudde emirembe mukolako olutalo at least n'ayimukamuuko n'afiringamwako saagala muntu abeerawo ng'atudde ng'omubiri tegukola physicals kati ebyo weekutte at least sikusalako ekigambo nenyiiga n'onyiiga ate ekigambo kinyiiza obulamu bwange neŋŋamba mweyagala ne Bruno mukama temweyagala serunkuuma olimba oyo temweyagala okakasa olimba kasokisaze bawulire katola nti ofunye kumanya ageegozaako okugamba obusembayo abagenda okujja mu shoyo mujje sho bannange emitwalo 5 ku mitwalo 10 bambi mujje kino ekintu tekibangawo mu ggwanga Uganda public holiday tosikirizibwa kusangibwa bweru ng'ozungazunga nga tolina tiketi ya labonita zunga at least ng'olina tiketi ya labonita naku z'omwezi nga 10 March tekibangawo muzannyo kiriya stage kiriya ennyambala kyekyo abazanyi bonna bomanyi abali mu drama ab'amaanyi mwebali abaana abato mwebali abaana abazze okuteeka theatre waggulu yanga nze kennyini nze mbaliddi nze kuba nze ensi erina okunjogerako ngenda kuleeta Grammy Award kino kyokola kyekyali ekirooto kyo ekirooto kyange kyakulaba nti bampa awadi ensi yonna ey'okuba nti nze muzannyi asinze okuzannya mu theatre mu nsi yonna eno tusuubire Grammy tusuubire kati eno ngenda kuleeta Grammy omwaka ogujja abaami n'abakyala gavumenti yansiima dda abaami n'abakyala tukwatagane ku Sande ejja mbadde n'omukyala ye Shamimu abeeyanjulidde bw'anaatandika otunyumiza tugenda kusulawo obaayo ku mupiira olw'omukaaga ngenda kuba bannamawulire omupiira kyogenda kukola tesatuwandaga esiri wa bulijjo omupiira kye bagenda okukukola ate abaana naleese baaseni naye wagenze nontiisa nti kati ate oba waleese abaana abansinga akabina ng'ate bo bayinaleese ebyana binakabina byeru bitiba biti nabyambaza obusikaati kati abaana bamwe abamawulire si be bayiika endusi bagenda kuba bayiika bati nga gole eyite eno ng'eyite okimanyi ngenda kusamba bw'osamba nsamba
Zati ndi mumpi aunyataka tawansi wenti Mane tukwatagane sana jja ezanyi wako Shamim